Eby'omwana wa Winnie Nwagi bannange byo bitabukidde ddala, simanyi gye bigenda kuggweera mbiyina mu maaso awo. Ate yo Omusumba Lucius Bugingo ne Susan Makula bannange babatabukidde, nabyo ogenda kuba ng'obifuna. Grace Kani, Julie Muteesaasira nabo tebalubuzeemu. Eddie Kenzo, Minisita Nyamutoro bannange ate nabyo ebivaayo ku mwana tebisanyusaamu yadde n'akamu. Mugamba mutya, mwasiibye mutya bantu bange? Akabenjende kabusa byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvi News Extra. Enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvi News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvi News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu, tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano, muddemu ate okufuna obulamu obulungi ennyo obweyagaza. Nenyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okulangira bizinesi yo, enamba yange weeri awo ku sikuriini, ate munnange ng'ojja twogera ebisingawo. Manyi bagamba yeetuukidde tanywa gatabanguse. Munnange sigenda kuyiza era nga nkutandise ne bize nateete. Ono nno nga yavaayo n'akawaŋŋamula nti yazaala omwana mu Winnie Nwagi, nti era ono omwana wa Winnie Nwagi munnange muki wene mmaze okulaba omuntu agenda okwetuuma erinnya abeera akitegeeza. Munnange omwami ono yagenda ne yeetuuma erinnya Bize, era mmaze okulaba kugamba erinnya lye Bize ye limusaanamu oba limugyamu. Bannange omusajja ng'akyakadde baana b'abaati, bannange alina ebifaananyi by'abawala ab'enjawulo. Naye kati nze nga nze omuntu neebuuza oba kiki kyanoonya ku Winnie Nwagi, oba bambi awulira ayagalayo akafaananyi ka Winnie Nwagi, ndowooza oba alubamu ye ejjule bulungi. Bannange simanyi na kumanya, naye nga bambi taata omwana wa Winnie Nwagi taata we omutuufu y'oyo omwami ate gwe nkuteeredde awo, akuba maama naye tamanyi, talina buvunaanyizibwa. N'ozaala omwana mu mukazi naye n'omusuula eyo n'obivaako n'obiviirako ddala. Kale bannange basajja mmwe tuswaleeko. Bwe nkuzaako eno katono ewa Bize nateete, munnange yavuddeyo n'agamba nti nze mugamba simanya mbadde sirina buvunaanyizibwa, nze gw'olaba ku birthday y'omwana wange Destiny nakwata emitwalo 3 ne ngisindikira Winnie Nwagi nga kwentadde ne ssente ezigenda okukola ki okuggyako kugamba ng'afuna emitwalo 3 mirambiira. Naye naye oyo omukazi gw'olaba Winnie Nwagi yadde okuŋŋambako nti oba kale weebale ssente nzifunye, wamma ye yatabuse bingi nnyo. Mbu nalaba asiriikiridde ennaku nga ziyiseewo ne ngenda ku WhatsApp ye ne musindikira akameseji ne mugamba munnange Mama Destiny ssente waziraba ez'omwana, mbu era yandeka ku bulutiiki. N'agamba ate ng'ogwo si gwe mulundi ogusoose, mbu era namusindikirako n'emitwalo 2. Munnange omwana wange nali nadda awo ne nkirowooza mbu awulira ayagala okulya ku pizza. Munnange ne nkwata emitwalo 20 ne ngasindikira Winnie Nwagi. Kyokka era oyo omukazi yadde okuvaayo n'anneebaza, wamma ye omusajja ayogera bingi naye nga ky'olina okumanya abakazi bonna be nkuteeredde awo ate nga bangi beesasobodde kuteeka wano ebifaananyi kale ebirimu obuseegu sisobodde kubiteeka wano. Naye maama neebuuza kyanoonya ate ku Winnie Nwagi. Munnange bwe tweyongerayo okuzaalako kujaagaana nga woolaba wano. Bannange okuzaala amangu nga binyuma, okuzaala amangu nga binyuma. Mukimanyi nti nno omwana wa Zuena ono omuwala omukulu kasita obasanga mu kubo oyinza obayita abooluganda. Oh my God, bannange mpulira binyuma. Era munnange ssebo wange gwe wenna ali ready, jangu tuzaale manga nti bintu byakuzaala mangu wabula Mukama nze nsaaga munveeko. Naye omugagga Lwasa oba eyali omugagga Lwasa munnange Kaweesi Emmanuel bw'ati ate bw'avuddeyo n'akubira omulanga eri Brian White. Agaye munnange ssebo ojjukira ebiseera biri eby'emabega twajoganga ffenna ssente twazisaasaanyanga ffenna, wamma ne bamaama twabadigiddanga ffenna. So munnange bambi nsaba onkwatireko mweno embeera ate gye ndi mu nze nnyinze. Ekyamazima kiri nti obwavu bo bwangwira, ssente zange zaagenda ne zoonooneka awo mu bintu bye sitaategeera. Naye munnange bambi teyeegaanye era n'abakazi abataddeko nti nabo kale be bamu ku baamwavuwaza. Ate era nga nange mpulira bagamba kasita oba ng'olina ssente n'otandika ebintu by'abakazi, ssente zo zikuddukira ddala. Kati katusabe munnange ate Brian White awulire omulanga bambi ate ogwa Lwasa. Omanyi munno mu kabi
oli yabeera ate munno ddala wabanga baziryanga bonna mu nnaku ziri eziyise kati ne kakati basobola okuddamu ate ne amuyambayamba ate n'ayimuka omanyi okugwa kibi naye ate kiba kirungi ng'ogudde n'oyimuka munnange amawulire ag'essanyu agaliwo we bukeeredde olunaku olwaleero agali mu nkubo nga kigambibwa mbu munnange pressure 24/7 oni yavaayo navoola Obuganda nti bamusadde era kati ali bweru yenna aliisa buti alya butaala kale munnange tuwulira amasanyu ate okusinziira ku bino ebibadde bigenda mu maaso si wakuteebwa wakufiira mu kkomera wakola biki kale wamma ate ebyo bizzaamuko akamwenyumwenyu ku matama bwe tweyongerayo ye Honorable Joel Ssenyonyi munnange kati tuwo kyawedde dda tewakyali byakugamba mbu ate biki era nga kati wenjogerera looya omujjuvu looya omukukuutivu looya oli awedde emirimu bannange wali wonna temulina kye mutugamba ebintu byatandika ng'ebyokusaaga naye ng'ate wenjogerera biri siriyasi toyina kyotugamba wamma wali wonna olunaku lw'ejjo Minisita Nyamutoro Fiona bw'ati ate we yalabiseeko eri ku TikTok live wamma ng'ayina ensonga ate ezayagala okwanjulira abantu era munnange wamma abantu bamulabidde mu masanyu kale katulabe ebitonotono byayogedde tweyongere. Talk Luganda. Use Luganda for Bakadama to understand. Guys, okay, Luganda, some of the words are hard to express in Luganda, but yes, I do speak Luganda actually. Luganda and Wulira. I speak 7 languages across Uganda. I speak Luganda, I speak Lusoga, I speak Lugwere, I speak Ateso, I speak all the Luo languages. So feel free to relate in any of those. So Nyamutoro in Alur means a lady or a daughter of joy. Yes, so I am from Nebi. I thought I should clarify that again. Byebyo nno munnanga ate ebimu Minisita Nyamutoro ebigamba ate byayogedde naye yasuubiza ate munnange Bakadaama okubateerayo akabega ate munnange basobole nabo okubongeza ku musaala naye munnange bamusabye nti ayogere mu Luganda nti kuba Oluzungu Bakadaama lubasumbuwamuko munnange naye teyabadde mbi n'abategeeza nti yesu Oluganda alumanyi naye mulimu ebigamba ate ebimuzibuwalira okugamba okubinnyonnyola obulungi mu Luganda y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga akozesa Oluzungu kale munnanga ate bwe tuli mu sayidi ezeyo naye amawulire ag'ennaka agaliwo maaso awo nina akatambi munnange musajja mukulu avuddeyo naawe obujulizi mbu omwana wa Minisita Nyamutoro ne Eddie Kenzo si wa Eddie Kenzo oyo omwana bamusiba busibi mbu omwana ayina taata we ate nga taata we munene nnyo akatambi katukalabe tweyongereyo. Simanyi oba munnange n'emboozi ntuufu oba si ntuufu naye nange akatambi nkasanzeeyo konze kankaleetera ate bafaani ba Eddie Kenzo munnange. Omwana wa Nyamutoro omutaata w'omutuufu ye Muhoozi Kanyerugaba kyovula abamwa ne pozishoni eyo. Nze yasooka mu Uganda bagamba nti Nyamutoro ayina omwana nze yasooka okyogerako kubanga nze mbeera ne exclusive news. Nera Kenzo n'agenda ku TV n'akakasa nti ayina omwana ne Nyamutoro naye nabagamba nti omwana oyo teyali wa Eddie Kenzo. Omwana oyo taata w'omutuufu ye Muhoozi Kanyerugaba. Kenzo nze nkyalinawo miliyoni 10 nakiteekawo. Ndi musajja musiraamu. Ndi musajja musiraamu Kenzo bw'ogenda n'okola DNA nti oyo mwana wo. Naye Nyamutoro teyakoma just kulimba Kenzo n'alimba n'abasajja abalala omuli ne taata wa Muhoozi gwe bayita Toyota kubanga naye yali boyfriend wa Nyamutoro. N'alimba n'abaami ababiri abamuyambako okulya akalulu ka Youth MP. Kuliko n'omu businessman omu ne MP omulala omu. Bonna ng'ajja abalimba nti bataata baani b'omwana. Sawa za kakati Eddie Kenzo bamugambye bye bye. Nyamutoro yabadde munyiivu nnyo na ordaringa abasirikale be okufulumya ebikunta bya Kenzo. Nera ne bamukanyugira ebikunta byo wabweru
n'amugamba Kenzo eky'omwana nali nkikipinga private nga saagala kigende mawulire waki wakyogeddeko neera Kenzo yasuze wannamukadde we omukyala yeeyita nannyini wa Sereni Suits naye nga si ye oyo gwe bayita Esther gye yasuze ekiro. Gwe kyolina okumanya president wa federation gwe muyita nti omuyimbi ow'amaanyi mu Uganda ffe tumanyi yagwa baamufulumizza mu nnyumba. Saawa za kaakati yazzeeyo ku nnamukadde we owa Sereni Suits gwe bayita Esther. Kenzo Nyamutooro yamugobye ewaka. Someone is saying, how is Musuza? Musuza is great. He's amazing. Thank you for asking. Bannange omukwano guno gunyumira ddala yenna bamubuuzizza ku Eddy Kenzo wamma yenna azzeemu kwegamba ng'essanyu erimuliko lyamu wa gonja. Bwe tuddayo emabegako wali ate ku nsonga eziriwo ezigambibwa mbu omwana si wa Eddy Kenzo bannange simanyi na okumanya era nga wenjogerera bo munnange bafaani ba Eddy Kenzo abasinga batandise dda okweraliikirira bagamba ddala nyamu Kenzo ng'obeera obakubye omuggo ku mutwe kiki ky'obeera obakoze naye nga tetunnaba kumanya oba bituufu oba si bituufu. Munnange ne bannange bantu mmwe ddala kiki lwaki bannange lwaki temusaasira bannammwe abalwadde? Mazima ne nvaayo ne mbagamba nti omusujja gunnuma ndi mulwadde ndi bubi nnyo ku kitanda nti kale njagalayo omuntu yenna mpeeyo 10 ngule cocktail juice naye bannange mazima ne wabulayo omuntu yenna. Ne bannange omululu gwaki? Just mbabuuza omululu gwaki? Mazima munnammwe ali eri asinda ebirwadde bimuluma bannange leka n'agoogera talina naye ne wabulayo n'omuntu yenna ajja omuwayo 10 kya cocktail juice bannange zimumpe. Naye nga bannange amazima gabeewo Souvenirs ayagala obwenkanya wabeewo omuntu yenna amuwa 10 ate agenda agule cocktail juice. Kale wamma wetweyongerayo mugaleero munnange gano nno gassanyu bya nsuso era nga kyemwayagaliza embazzi baddiya kibuyaga nti amaze n'asuula ate mulowooza zali waffe zali wa Shakibu mwami Utayi ate mulowooza mukama tuyakikoze tali lubuto. Munnange wetwogerera ssaawa zino maama Tuusu maama Kalimunda naye tetunaakumanya oba baby girl oba baby boy era byonna bafunye ate nja kujja mbibategeeze wano ku Souvenirs Extra wamma. Omanyi abantu batokomoka omugambo omukazi mukadde tagenda kuzaala baddiya ani yabagamba nti mukazi mukadde nga ne Saala yazaalira ku 9. Bwe tweyongerayo ate ye munnange VJ Junior wamma ate naye obulwadde bwa red eye bwamukutte nga w'obulabaawo naye munnange nno mwewala okwata abantu mu ngalo temusemberera bantu mwesabike kuba munnange buno bwo obulwadde buli serious nga w'obulabaawo. Kale munnange twongera ate okumuteeka mu ssaala. Bwe tweyongerayo ewa Moline Nantume omukyala atakugga omukyala atakula ye buli kadde kugamba oyinza okugamba kawala kato bannange mukimanyi ono Moline Nantume anyira ayina abawala baasinga oyinza okugamba nti ali myaka gya teenager naye nga munnange nno yazaaliddwa olunaku olw'eggulo ebadde birthday lwakuba saasobodde kujja ate kubibatuusaako engeri omusujja gye gubadde gunnuma ate mbadde naakava ku kitanda nga sirina maanyi naye nga kale tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga bannange omukyala ow'empisa omukyala atakugga w'omusanga mu kkubo ne muwala we wamma oyinza okulowooza nti balongo kale okuzaala amangu ate nawe binyuma. Bwe tweyongerayo anti munnange tukyali mu the birthday ono nno mwana muwala bannange abaana ennaku zino kale bakalubiza emitima si bwe yeeyita Mission Kawombi mbu munnange eryo erinnya lyerikola ssente omanyi abantu balina eŋŋombo munnange erya Nabweteme lyerikola ssente naye ate ery'okukika nze Nakamaanya. Kale munnange ono naye ndowooza erikola ssente ye Mission Kawombi naye ng'ate amannya g'amatuufu kyanakiwala kino Kimatama Bujubbuju wamma ate ye Nanziri Joan Kasekende munnange naye nno ono nno yawezezza emyaka tajoogedde omanyi abakazi balina olutaalo tebaagala kwogera myaka gyabwe gwe ng'oyagala okunyigako omukazi konna mubuuze nti olina emyaka emeka nga nange kennyini kamwa koogera ng'oyagala okumanya olutalo lwange gwe mbuuza ku myaka naye nga bambi naye Nanziri Joanita munnange tukwagaliza birungi kimami tukwagaliza bisinga myaka na buwangaazi ate era otuuke ne ku ebyo byonna wamma obulamu bwo by'owulira nga bubuyaayaanira kale tukwagaliza birungi.
Bwe nkuzaako eno ew'omukyala Julie Muteesaasira ono nno munnange avuddeyo n'abuuza endiga ezisabira ate ew'omusumba Rosias Bugingo kw'otadde n'omukyala Susan Makula. Omanyi munnange awo omusumba Rosias Bugingo baagenda ne bazaala mu nnaku eziyisaawo ne bazaala omukyala Grace Kane ne bamuzaalirako n'omwana we Granna. Naye munnange mu nnaku zino Grace Kane abadde akola zi live ng'akaaba era nga kigambibwa nti baamugobye ate ew'omusumba Rosias Bugingo. Kati ye Julie Muteesaasira avuddeyo ng'abuuza baamugobye mu kyaki oba just content, ekkanisa y'abantu oba ya Katonda? I'm asking for Canadian friends bannange. Bwe tuli ate mu sayidi ezeyo so gwe wenna munnange asabirayo ate osobola okunnyonnyola ono omukyala kuba ye alabika tabitegeera, yeebuuza ekkanisa y'abantu oba ekkanisa ya Katonda. Kale we tuli mu sayidi ezeyo bwe tweyongerayo ne Shiba Kalungi ono n'omunnange nga yazzeemu oluyimba oba tugiyite remix ye n'eyangamulo era nga oluyimba luyitibwa Spimika. Naye ate mulowooza teyagenze n'alumba Maama Birungo, yagenze n'alumba Spice Diana, teyakomye ku ekyo n'alumba ne Cindy Sanyu gwe yatumye mu Kyala Kyeswa. Ye Spice Diana yakyogedde nti birungo, ate ono ye yakiyisiza walambu mu Kyala Kyeswa ye Cindy Sanyu. Yagambye nti oyo gw'olaba mu Kyala Kyeswa yagezaako n'annumba kyokka ate nga nze ndi nswa, yakoma ku biwawaatiro, nze sipimika, nze bannange wamma oluyimba lulimu kanywe okawulire. Kale we tuli mu sayidi ezo oba bambi mu Kyala Kyeswa Cindy Sanyu ne Maama Birungo Spice Diana oba bambi bakazi battu bali ku ki, naye ate nga gali mu sayidi ezeyo munnange. Era we tweyongerayo n'emboozi ya Shiba Kalungi, bino ebifaananyi by'olaba olunaku lw'ejjo byasibye bitambula nga kuliko Shiba Kalungi ne mwana muwala Lydia Jasmine mbwe era nga kigambibwa mbu waliwo ekigenda mu maaso awo ku Shiba Kalungi ne Lydia Jasmine mbwe era ssaawa zonna waliwo ate obutambi obugenda okufuluma munnange naye nga bo bugenda kuba mbu nga butiisiza ddaani. Naye bannange bantu mmwe bannayuganda kiki ennyo lwaki mwagala nnyo ebintu ebyonoonese? Nze mpozi ng'amaaso gange malwadde naye ate teganaba kukwatibwa red eyes. Nze sintunuulira bino ebifaananyi, sirina kyonna kyendabawo eky'obukaba ku bino ebifaananyi naye bba abantu kale wamma mwagala bwagazi oba ng'ambe byonoonese. Gwe tweyongerayo ebipya bizuuse ku kabenje munnange ate akagwa mu kitundu ekimu ate ng'era kamudiringa. Najjukira akasooka awaafiirawo Royal Raphael, kyokka enfa gye yafaamu yeewuunyisa mu butuufu ddala era nga mu maaso awo nina akatambi munnange ye waliwo aleese ebipya byonna nti lwaki omwami oyo oba kati omugenzi Raphael yafa, kyokka ate era mu kiseera kye kimu olunaku lw'ejjo n'abaana ab'essomero ate nabo era abadde bafiiriddewo bannange. Kale twongere okusabira ensi yaffe ogwo omuyaga oba omwoyo gwa akisidenti ate bannange tugusindike wala mu kinnya ekiwanvu kirina ate ekitakuma era tukigusiringeko n'essiiru ya Mwoyo Omutuukirivu bannange. Gwe obubenje bufuuse obubenje, baliyiramu omuzadde yatutta omwana we ku ssomero ye amanyi bambi asoma ng'ate amawulire okumugwamu nti omwana we afiiridde mu kabenje bannange. Abamu bagamba nti abaana bana baafudde ate abalala bagamba tewali yafudde bafunye bisago. Nze Divine gegana amazima nga kaawa yono omwami eyafiiridde mu kabenje akagudde olunaku lw'eggulo Entebbe. Keekana akabenje akamututte nenjagala okeetegereze bulungi olabe emmotoka bwe wama kutuuka waggulu eyo terina ku sipiidi y'amaanyi eri awo nejja neekona wano ku pavement nemala nemugwira. Ntegeeza mu kyo kye njagala omanyi kyekiriwa. Omwami ono yabadde yakagula emmotoka ng'ennaku z'omwezi 13 wabula wayiseewo ennaku 4 n'afuna akabenje era yafiiridde mu mmotoka ye. Tulina ba family members abatayagala kubayitako nga bw'obako ky'okutte nga bakuloga nga bakugulira abatemu nga batandika okukolima wabula ate bw'obeera obubi nga beefuula nti mikwano gyo bw'obeerako na achievement bakwagaliza ntaana. Ono abadde lecturer ku UCU ate nga lawyer, mukyala mbu mulamuzi era abadde talina mwana naye omukyala omulamuzi wa mukyala we yamulekedde olubuto. Laba omusajja bw'afa n'aleka famire ye nga talabye ku mwana ali mu lubuto. Laba omwana bw'agenda okukula bamulage video mbwati kitawo bwe yafa. That trauma njagala kuwooninga ku bantu bo bennyini ab'omu nnyumba ne Bayibuli gwe gy'osinza oba mw'osinza gy'obirivingiramu egamba nti omulabewo aliba wa mu nnyumba, talibeera wabwe, talibeera mulirwana newankubadde nga balirwana nabo babeera balabe. Bangi abakoze embaga okwanjula n'okukyala ne bakoma ku olwo
okulaba essanyu ng'obuzibu buva ku ssenga oba maama muto oba mukyala kojja oba muganda wa taata. Abantu ebizibu ebitusumbuwa oba ebitutta okutumalawo biva mu famire. Family members abantu badde batulera, abantu badde batukubira mu ngalo, abantu badde batuwaanawaana, abatuwa essaala ezitupushinga waggulu, ate bo bennyini be batulwanyisa. Omusajja oguze emmotoka tegenda kuyamba gwe wekka, egenda kuyamba famire yonna. Ne bakukuba ettalo, emmotoka nejja neekunyigira mu mmotoka ng'eyo. Be careful of the family members b'obeera nabo. Nange kamwa koogera nja kugamba nti mu famire yange mulimu abantu ababi. Nawe kenyini mu famire yo gye bali. Step mother wo, kojja wo, muka kojja, senga wo, simanyi tata wo muto, mama wo muto, gye biri. Be careful of your family members. Achievement yonna gy'ofuna bakwagaliza kufa. Bameka bakoze wano embaga ne babonaabona. Abasajja ne babaddukako basigaliza bisiraani, abasajja babakozesa ekiro. Nenge ebizibu bivaawa biva mu famire. Olina asumulira ebirabo nga mulimu emirambo. Batadde simanyi basibyemu ebyayi, simanyi mulimu empiso, simanyi mulimu biki. Stories etuziwulira nga ffe aboogera n'abantu abangi. Nengo obuzibu looza buvaawa. Agenda okujjukira munagamba kino ekirabo senga ye yakimpadde. Olangira bulangizi kigenda kuleeta musajja waffe. Senga anatandika okweswanta. Tojja kumuleeta. Embaga tajja kubaayo. Okwo kukyala, okwo kuhinga togenda kubeerayo. Nga yeswanta. Lwaki abaana b'oyo be bawasa? Lwaki abaana b'oyo be balina amayumba? Lwaki abaana b'oyo be basomye okusinga? Lwaki abaana b'oyo be bali obulungi? Ne bakuloga tutambulira mu malogo agava mu bafamily members. Era bangi bafudde ng'obuzibu